Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Before I came here, Pastor, on Friday, I felt so lonely and so tired. Ngatanaba kujano ku Lwokutaano yali awulira nga obwomo bumutamye ngate ngakooye. But when I reached here, bwe yatuuka wano, first I lost the job before for the past three months. Then I came here for the okusooka ya losing omulimo ogwo myezi 3 egiyise wamagenda maaso. But again now, when Pastor prayed for me on Friday, kati okuva omusumba bwe yamusabira ku Lwokutaano, and after Pastor's prayers on oluvannyuma Friday, lw'essaala za musumba, in the morning on Saturday at around 8, ku makya olw'omukaaga ku ssaawa nga 2, there is where I applied last time. waliwo we nali nteesa application mulundi guli Some months back, some 2 emyezi months back. egiyiseeko. Then on Saturday at around 8, ku lw'omukaaga essaawa nga 2 ez'okumakya, I got a call, bankubira essimu, and it's a new number. era yali namba mpya. I received, ne ngikwata, I said hello. ne ngamba halo. The lady said, are you Asio Sarah? Omukyala n'angamba gwe Seesanga. I say yes. Ne muddamu nti ye. She told me, come and start working. N'angamba nti jangu otandika okukola. So I'm telling you, my brother and sister, mbabuulira baganda bange ne bannyinaze, if you're here and you mean to get something, era bw'oba oli wano ng'olina kye weetaaga, first open your heart before Pastor prays for you. sooka ogulewo omutima gwo nga musumba tannakusabira. God bless you. Mukama akwenye omukisa. Bless my daughter. Mukama akwenye omukisa muwala wange. Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Abaluganda Mukama yebazibwe. Amiina. Najja wano ku Lwokutaano. Nsiima Mukama okusooka yampisa mu kkubo nva Fort Potro. Natuuka wano ku Lwokutaano nga nyina omukazi ekintu kimuyimiridde mu lubuto ne ndowooza nti musumba batamukuteeka otagenda kuwona. Twatuula awo twagenda kuva mu saviisi y'Olwokutaano ne mubuuza nti okyalina ekikuluma mu lubuto, n'angamba kivuddemu just mpulira olubuto lukyaga. God bless you. Mukama akwenye omukisa. Genda wotudde. Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Eganze nakoma doko obujulizi 2:14 waneeno. Naye kati nkomyawo olwaleero ate ngera bulijjo nsaba musumba. Nasookanga nensaba musumba nefuna olubuto lwasooka musumba ne luvaamu ngera nsabira wano. Musumba n'enguma. Naye kati webaza Mukama. What do you need to thank the Lord right now? Musumba nafuna olulala nenfuna newemba naye ate musumba omusajja yangamba nziddeyo ewaka ate nga nze si kye njagala. Kati mbeera wa jjajja ate nga nina olubuto. Get Mukama tereza ensonga z'amaka. Go and Lord work upon your issues. Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Abaluganda Mukama yebazibwe. Amiina. Nange nze kubwebaza Mukama. Nakololera emyaka 7 nga bwe nkolera bucket ngeri kumpi nanga ngasobola kufuluma. Muwala we Sudan musumba yeyandagirira wano. Naye bukya najja ku lunaku olw'okugabula keeki. Kati era ndi wano nzina sisesema sikola ki ekyo kyebaliza Mukama. God bless you. Mukama akwenye omukisa. Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Nebaza Katonda eyanzija mu theatre bulungi n'ekirala n'antandikira omulimu mu mwezi guno. Kitiibwa kiddire Katonda. God bless you. Mukama akwenye omukisa. Asa Yesu yebazibwe. Amiina. Nebaza Mukama okubeera nga yanyamba nefuna omwana ow'obulenzi kubanga ono yali amaze okwonooneka. Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Bwe gusoose okujja wano mu kyaki manya bampita Abdul Hakim era nviira bakuli nenze musumba badde nsaba kunsabirako ndina ekizibu kimu lowooza kwetta wali omuzikiti omunene baguli eri Old Kampala lowooza genda kanaala kali akawanvu neesuule wansi nette kuba ebizibu bingi. Lwaki oyagala okwetta? Why do you want to commit suicide? Bizibu bingi, nsula wabweru, siina kyakulya
omulimu siyina binjogerako tebasobola kumpa mulimu kyokka omukadde namusiibula bulungi nali nkolera abasomaali waliwo akasomero we bagiriza ddiini ey'obusiraamu agenda okukomawo nga bataddewo omulala kati ate n'ekirala ne bangoba ne bagamba genda onoonya awalala wano tulina omulala akola kati waliwo omusiraamu gwe nabuulidde n'agamba jangu osule akyewuunyisa weyampadde mbadde nsuubira nti nju naye nga varanda enkuba bwe janga ey'empewo esobola okunkuba siina kyenya ne kuva ku makya terike naalidde emimwa ekala n'engikomba bwentu nze nsaba kunsabira busabizi ndowooza okubbako tobba okubbako tobba musumba n'ekirala ndinamu engalo nsooka ekintu ekyo gulinga muzimu musumba nsooka nenfuuka omuntu omulungi nenkola nsobola n'okukola amezi 8 naye musumba ekyewuunyisa ekintu ekyo kijanga muzimu ne kinyingiramu ne kigamba genda ewamwe olabe maama wo kati mu kugenda oba nziba waliwo obuntuutu bwe nziba nga butono nnyo ne bunkyayisa mikwano gyange nga butono n'ekirala musumba nagendako ewaka mu kyalo kulaba mukadde wange kati mukadde wange ne bamuleeta eno e Kampala waliwo omukazi bamuyita Oliver Mbabazi abeera nankulabye agenti wa pasita Kyebambe kati we nabeera mu kyalo enjala n'enduma nendaba akatooke kaali kagudda omwana ibe enkuba nze kennyini nze yakagira ne kagwa nga katono nenkafumba nenkalya ku makya nali ngendo okima amazzi okukomawo ne bankwata n'akazibikiti ne bantwala omutunga mu prison namalayo oba omwezi oba 3 weeks naye nga nabonaabona musumba simanyi kindiko just akatooka akatini bwe kati ne kati weno wendi simanyi taata bwafaanana ne ku face simulabanga nako taatawo nze simanyi bwafaanana ate oba yafa simanyi nze maama wange agamba taata we yakukolimira yakukwata ng'okyali muto nga wakakuzaala yali anywa omwenge nga nkyaliko kana akalirako ku lubuto nansulika mu kaggaawo mbona ozadde omwana omulenzi agenda kunkuba kati awo nze simanyi taata wange bwafaanana era simumanyi alhamdulillah kati tonalya sinalya kuva ku makya kyokka woosula ku veranda nsula ku lubalaza awo waliwo omusiraamu naye nga si munnauganda eyo mu kiyindi eyo bukesa naye kati eyandikuyambye abantu bandikuyambye ne batya engalo ate nga badde bakwatiddwa ekisa bambi kati ogenda kukola otya simanyi nze ndowooza kwetta oyagala kgenda kanaalako omuzikiti gwa oti Kampala wewanuleyo ogwe wansi owulyanga embeera ekuyitiriddeko nze mpulira embeera empitiriddeko era ne maama ekizibu wekiri jabeera inayo omusajja omulala yafa waliwo abalenzi babiri abansingako obukulu bansosola omusaayi n'okuba nali musiraamu naye nze mpulira n'obusiraamu musiraamu eddiini mutima gwa muntu bambi kati bakusosola olw'eddiini yo pasita eddiini mutima gwa muntu naye ffe wano tetukusosodde neyanziza omwana ono muweeyo ku ssente ye muntu gwe mujja okulaba enkeera nga bamupositinze ku WhatsApp nga wanuka waggulu ate ekikulumize mutima gwogambe bambi kye nali nina singa nakimuwa. Give his child some money because wadde musiraamu much as he's a Muslim, naye tumuyambe. but let us help him. Church wa wano tesosola madini. Our church does not discriminate among its Buli muntu mu religions. ddiini ye Everyone in your respectable tumulekerayo
tumusembeza we ne bring you tumulaga omukwano. closer and we see you as one of us. Naawe atudde yimuka. Even you that sitting, stand Omwana ono up. singa wanuka waggulu n'agwa, If this child commits suicide, Mukama musanga ajja kuteeka ku ggwe. the Lord might put the case on you. Njagala mumusondere oba mitwalo 3 I wanted to agafune raise money. afune awantu wapangisa Put a oba 300,000. osiike echapati. Gets it. Owulidde? It makes- Ofune akalimu it osiike gets something echapati. to do. Ogenda kuvaawo okulaakulane. neyanziza musumba. Okiwulidde? You develop from there, okay? Ndi mutungu wendaba ebyange nga byesibye, na buli gwe mbuulira ebizibu byange tewali yanyamba. Laba nsigaza Katonda wange kubanga ye yantonda. Mukama eyayawula Danyeri empologoma nange emponya. Watukako ko mu muzikiti oba nobayitiramu embeera gy'oyitamu? Bwekyo bwekiri. Kyembuuza, wagezaako oba tewagezaako ku nagezaako ku muzikiti guli Bukesa baguyita Fauzi. Era osheeka omu n'agamba talina sente. Waliwo omusajja omwe yampa omutwalo gwe nali nkozesa okulyako. Kati waliwo ekiseera kyatuukidde ng'embeera enzitoweredde, badde ntambula nendabaawo ku TV nga waliwo abasiraamu nga bali awo nga boogera bono tososola ddiini. Nange kati waliwo omukwano gwange era ne kati kyemanya ali ku ABS bamuyita Steven, n'agamba genda ewa musumba yiga ojja kutereera. Era nange nembalamu tososola na ddiini, gwe kusalawo nzije wano. Kati wali omuvubuka naye mwebaza kuba yansindise, n'agamba genda ewa musumba yiga bamuyita Steven, buli lunaku abeera ku ABS. Brother Fred, ogenda kuzirowinga emitwalo you're going to 40 withdraw 400,000. mugamuwe. You give it to him. But you will pick them tomorrow. Ojazino nencha. That is the money. Ezo sente for it zikuyamba okulyako. Genda onoonye ekifo. Go get a place. Bakuyigirize. They teach oba kusiika chapati oba kulenga ki. To fry chapatis or what, anything. Bakuya ofune kyolowooza kyosobola okukola. You think of something you can do. Mu mitwalo 4. Owenga. Tubadde twagala yekole choice. We wanted him to decide on his own. Tetwagala muntu asooke yekole choice tofayo mu blaza mukama ko. Let him first. Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Why are you crying? Lwaki okaaba? Why are you crying? Lwaki okaaba? Musumama yawanya chimala. Nzakola bakoyesa ku church. Basa okola ki? Basa nzapa. Basa mapata magezi maji gana mbi 5. Oli abawo budana mwogera naye. Za pasa chokulya sijira. Na wakuswasa ku chaja pasa kanja. Samete sawe zigera kugwa ngenda kulagawa. Basa sina mikwano, sina ngara na wali banjagala banchai. Basa na wanjagala sawe nasana kuva ku Friday. Basa koyo kulyo obubi, koyo kusula embera cyene mukamatenda. Koyo sina na mire musubu. Basa nengera kanja kakaba kana franga njagala kesu bulamu. Basa naloza ko kwa motoka nenyimya motoka zikona zagana okukona. Nena wakana nonya sera na otobuto bwambula. Sina ina chakora. Tolina wosula.
Sasina sasa kuchachi wa pasaka ya jampise kuni 7 dogs. Basa sikena kuku. Banda mano mutari kwa natari kwa kunga watiko tumazendi mbeka. Mliwacha na kuzala kampano nyesa kamesa. Wosanga wosula. Wasanga waso pasta. Obaza wano n'osulawo n'ogende wakayanja. Kati pasta banaza wano banda naza wano kumanza nakwazi noja ku Friday. Kati mbala sati nage ninae wafe nage zeko wafe. Pasta mliwacha wano nage na nekula mudali kwa pasta kufukitwa mudali. Ewa mweruddawa. Ewafe mumene pasta niga ngata ina chika. The pasta mbana wana jembo nyema. Oina wangati kati kutwala kusaba wa Uganda. Pasta sikisa ngene kwa ndalwa niga ngata ina family. Okay, nkwada appointment on Tuesday. I've given you an appointment. Jango ndabe. Come and meet me. Fred, you will allow this woman. You ojakiriza omukyala oyo. A chance sinkani. Come and meet me. Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosobwa programu yo Kikyolifa Tewerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.